nga munnamagye n'akwata ekitongole kya crime intelligence n'akiteekamu jeno munnamagye damulira naye ng'eri wandibadde n'abantu abali trained obulungi mu poliisi nga basobola okubeera mu bifo ebyo okiwuliriza kati kino kyonna kigezaako kusiigira kifaananyi kukulaga nti olwaleero Uganda Police Force esobola okulaga nti CDF yagikomandinga kangu ekyokulabirako Kenya olaba poliisi yeetengeredde erina okusalawo okwayo poliisi y'e Kenya era poliisi y'e Kenya esobola okugamba amagye obuteyingiza mu nsonga oziba tezinnaba kutuuka wali amagye nga galina kgenda wa mulamuzi n'agawa order egagamba nti kakati mugende mu bantu naye wano osanga IGP ng'akasimu alina sooka kubira CDF akola okusalawo Museveni n'atula butuuzi wali na ordaringa IGP n'amugamba kakati gwe police bonds nkugambye zijjeewo naye nga mu mateeka si bwe kirina okukolebwa waliwo akakiiko ekyo mwe kirina okujja ndi kyova olaba ne uniform azagikyusa n'aleetawo bano aba anti-riots n'abawa ebibomboola agezaako kukulaga ki agezaako kusigira kifaananyi naawe okkirize ogambe nti akati poliisi magye bino ebintu Museveni ajja azze abikola step by step atutuukiza ddala mu kiyitibwa military government wali abadde yeekwenyakwenya kyova olaba olwaleero ne mu construction mu engineering akuyingirizzaamu military buli wamu military kakitegeeza tugenda tuuka nga tuli mu kiyitibwa absolute military rule kategede mwana wa mama naye nkujjukiza amaanyi n'obuyinza bonna obulina obukomya bino waliwo ayagala okuteesa nyiga ekipeesa dakiika nga 3 ojja oteese waliwo omuganda wange aŋŋambye nti nuwa mutwe ekirevu abasajja kibaluma bino munnaye guno just muddo ne bunaakeera ne bagamba nti bakitutte muddo ekya Edi kijja kudda katulwane muganda waffe aveeyo mu mabuusu adde kijja kuddako muno ejinizi zaffe tezifaanagana singa buli omu alina ekirevu era kijja kunnuma kiyinza okunnuma kubanga munayenze kiina kye kimbrandinga n'ekitiibwa ekyange kivulaba nkirekako bwe nti neŋŋamba kakibeerewo bwe kityo okitegedde mwana wa maama naye tewali aoninga nsi eno tewali mwana wa maama ayagala okuteesaako nyiga ekipeesa kino wansi nyiga ku kipeesa ekyo wansi ojja oteese naye munnaye twewa omulimu mbagambye waliwo ebibuuzo bye tulina okubuuza Mariam Wangadya bwe tuba nga tuli baaku nunula muganda waffe Edi Mutwe agenda afuna obujjanjabi ate ne baganda baffe abasigadde abalala lwaki olayo tukozesa nnyo Edi Mutwe ono kino nakyo kankitereeze tubanja baganda baffe bali abalala bonna naye ekyenjawulo ku Edi Mutwe wuliriza wano ekyenjawulo ku Edi Mutwe CDF Muhoozi Kainerugaba yasitampinzeemu ye kennyini mwawulira bulungi Edi Mutwe oyo twasooka ne tumubanja ng'abuziddwawo international medias ne zitakiwa nnyo makulu nansamba Stero yagala kuntiisatiisa nkavalinga munnaayi nkavalinga nkavalinga amaaso tegali wano wokka ndabayo yonna totya mwannyinaze ate be bampambira wano ku live kikola abakulu naye ndabayo wonna totya maga amagendo neno n'eri nsuula kale mwana bino mwabisomanga mu butabo twasomanga bisome naye kati wano tubirabako tubirabako wano maaso ku maaso
Okategedde. Muganda wange asindikira request tunula ku simu yongezaako kwadinga wano ku acceptinga. Tunula ku simu yongezaako ku acceptinga. So baana ba maama ebisigadde byonna tulabe ebirabo byaffe tulinde kooti. President yasudde discussion kati mubaleke. Naye ffe tetuva ku mulamwa. Tukyali ku mulamwa gw'Abaganda baffe abali mu makomera abavundira mu makomera n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ochegedde mwana wa maama. Ekirungi kya byonna kati discussion yo gamba nti Torture Chambers mweziri mu ggwanga eyo discussion tekyaliwo. Ffenna tukkiriza nti Torture Chambers mweziri mu ggwanga. Ekibuuzo mu ggwanga mulimu okuwamba abantu oba temuli kuwamba abantu? Kakati ekyo ffenna ansa tugirina mu ggwanga mulimu okuwamba abantu. Okitegeedde? Kakati ekibuuzo kiri nti ekitongole ekiramuzi kyetengeredde oba tekyetengeredde? Ffenna tugamba ekitongole ekiramuzi kiri mu buwambe kubanga olwaleero minisita w'amateeka Norbert Mao bw'aba asobola okuvaayo n'awandiika ekiwandiiko n'alaga nti omulamuzi Abdallah Kaiza yakoze ensobi nnyo okuwozesa Eddie Mutwe n'amuteeka mu maaso ga kkooti n'amusindika mu kkomera ly'e Masaka Mini Prison ng'amanyi bulungi nnyo Eddie Mutwe embeera gy'alimu alina kgenda mu ddwaliro ofuna obujjanjabi gwamma kyekikulaga nti eggwanga liri mu buwambe tetukyalina sigaddamuzi. Kati maama waffe abadde eri alina akabanja ke amanyi bulungi nnyo n'abazze omubbako akabanja akajja kgenda mu kkooti afune obwenkanya ajja kukimanya nti kaba kasimu kokka okuva mu State House. Omulamuzi ne bamugamba nti gwe kola bwoti ne bwoti, maama oyo yadde yali mu butuufu yalwanirira ebye mukube mu kkomera eruzira eyo nannyini ttaka eryo atwale. Kategedde mwana wa maama. Ejo je message je twetaaga mu bantu baffe ebabukalemu. Naye tuweerabira nti ffe tulina amaanyi. Kakati Baganda baffe abali mu diaspora kiki kye mulina okukola? Bye bino bye ngendo bagamba Baganda baffe abali mu diaspora. If you have access, ne ICC temugirina access. Ndowooza Baganda baffe musobola kukola gwa kuwandiikira ICC. Now kye mulina okukola kwe kulagira ddala abasajja kubanga they are the funders of this operation kukwata bifaananyi bya Baganda baffe abali mu kutulugunyizibwa, kukwata bifaananyi bya Muhoozi Kainerugaba CDF, okukwata bifaananyi bya General Museveni n'eby'abaana bonna abatokyalingiddwa. Kati tweet za Muhoozi Kainerugaba ezo ze tusinga okwetaaga Baganda baffe. Simanyi kubanga mwe mulina ku technology asukkako nti tweet ezo musobola okuzigezzaako ne musobola ozifulumiza ku bipande. Tweet ezo mba mugenze ku protest zonna tweet ezo ne ziba nga zisobola okukola ki? Zisobola okuteekebwa mu lujjudde. Muganda wange JB Muwongo ogamba otya? I think it's hours ezido JB Muwongo otandikewo podcast. Muganda wange sawa yeno nno tulina okuzambala engatto muganda wange JB. Hayati akanawe TikTok yakutwala nnyo kati mukomewo ku Facebook. JB mukomewo ku Facebook. Onangambye nti omwana gwe bawamba ne Eddie Mutwe bamusudde ekiro. Mbadde sinnagategeera. Kunta ogamba kunta oba Kyagulanyi. Mwana kibi nnyo. JB mukomewo. Mukomewo tuddemu tusumulule enkoba. Podcast ezo oba bunaabanga kireezo tujje ngaawo tudiscussing ensonga. Mukomewo ku Facebook eno bannaye temwemali